Omanyi omuntu ng'obadde wali otunuddeko naye Vanilla emirundi ebiri oba otandise okumumanyira n'engeri gy'aba ayimbamu ennyimba ze n'engeri gy'aba yeeyisa. Bannange ku mulundi guno kyali kirala. Ono teyali kato, ono yali Wasswa. Yali akyagenda mu maaso ayimba amatendo ge, tumutendereze ssebo. Ne mugamba naye ssebo sooka olindeko. Lindako. Nensooka ne musikayo. Olwo nno tuli ku kisenge ba ladies and gentlemen, we are on the way. Azini ku kkubo. Kati ne mugamba sooka olindemu. Ne nkwata bwenti essimu. Ne njimutunuzaamu bwenti. Ne mugamba Wasswa. Kati kasita namugamba nti Wasswa oba arrogant bwe ne buvaayo. Kyagamba kikulu naawe eddemu obiroberamu. Kati kiki kyogamba muto wange yasinga okuwooma? Leka naawe, leka tugire kigamba gwe nkufuukidde kikyakuzanyisa. Bale nawuliranga nswadde, nawuliranga nfa, nawuliranga ettaka libula okumira, nawuliranga nze na respect yange aginzijeko ng'omukyala. Oh goodness. In essence, bwento nendiibwa abalongo ababiri. Mujooga. Bwentyo munaye neneekuŋŋaanya nengenda nengula bye baali bantumye nenzira ewaka mu buswavu obungi obw'ekitalo. Era omuntu aba yali ambuuzizako nti kiki wali okoze nkisinga okukuswaza. Kyali ekyo bannange. So lunaku bwe lutyo nentya nina okuddamu okusindikira message ewa Kato nga ngamba nyinza zisindika n'abeera nga yaani nga ye Wasswa yaziddamu. Kaakati nakeera kolo ng'era nina okuddamu okugenda okukola okoza ebintu byange, okola ogwa steward. Kola ogwa steward era nga we nina okuyita kolo nali mpitawo. Eyanzijirako ku mugongo yali Kato, ng'era bambi atera okumperekera abeera wa wonna nninda lwe naayitawo amperekera ansaze ekkubo antwale gye ŋŋenda yakomewo. Ate era nga n'oluusi olw'eggulu kuba navangayo kiro ng'obudde bukutte, ekikubo ekyo kyabeeranga kikutte. Ng'era olumu amanyi okufissa obudde bwe bambi najja nannona namperekera paka kunziza waka. So kati kolo we yangoberera namubuuza ye ggwe Kato oba ggwe Wasswa? Naŋŋamba babe, watandika ddi ate okumbuuza ebyo ebintu? Mbutuufu ng'omuntu alina amagezi wadde obudde obwo nali sigalina ne kati nagafuna. Nali sisobola kugamba muntu biki ebyabaddewo nti ggwe ne gundi mwenna nabagasse wamu nga omuntu ategeera you can't do such. Era nali nina kukimira azini mirroring the thing. Era munnaye bwento nenkimira he didn't know. Naye saasigala kyekimu era option nali nsigazeemu. Yakola ki? Yakwesonyiwa abalongo ababiri bwentyo. Era nengenda nga neeyawula ku Kato omulongo. Naye era bwe tuddamu nali saamwagala nnyo. Tugambe nti yali annyambako ku getting over the lost relationship I had with Carlos. So ansonyiwe naye ndowooza gwaggwa 3 ku 3. I was using him. Ne brother we naye nankozesa. Tokiddamu kimala. So bwenjo neneeyawula ku Kato slowly. Kaakati ate nze nali sibula bunnyukaaki kubanga omwana ow'obuwala tubanga bimuli bino rose flowers. Era wali wayiseewo kaseera katini nnyo nenfunawo awo gayo mulala
tone bannange mwana yali maaso glory oli ye nalinga mukurashingako before nga tannaba nakubaako kye yeekolera. Gaayo yali mulungi kamuyite bbi naye oyo sigenda mulwako kuba there's nothing more. Tewali nnyo kye muliko just ndi naye tweyagala naye nampisaako mu bulamu bwe nali simanyi olw'ebiseera ebyo nga nvubuseemu nfuuse kati omukyala nfuuse omuwala kati awo oyo bisi tewali nnyo kyamakulu nnyo kye yampisaamu nnyo kiri awo kisasamaza nga kino kye njogedde n'ekyoli eyanzijjako embuzi neyeegatta ku muganda we ne kino ye talinaawo nnyo mboozi enkulu then nenfunawo awo n'omulala onaye nakamutuume S oyo yeyangulira n'essimu n'enkyusa kati akasimu ke naliko jjajja ke yampa akaano ka kabiriti nenkavaako kati ate oyo nanfunirayo ka mapeesa akalala mapeesa buno obwa gonti obwa aitero. So ebiseera ebyo ne Samsung Duos obusimu obwali nga obweru nga bulungi nga bunyirira olumu nga bugira mu kala za pink oba pink nga bwe buli obu Samsung Duos obwo bwali bufulumye ng'era akakwata kabeera mu loodi. Saamu oyo ke kasimu ke yali alina oyo naye lwambi mwogedde erinnya Saamu Samweri yamanyi mwogedde oyo nangulira akasimu ka Itel oyo naye nantambuza kye yantambuza. So time yatuuka senior 4 vakist njagala kweyongerayo kusoma nali njagala kweyongerayo mu 5 naye nga sente tewali. So the nearest option was to have a course at a certain institute. Era netuteesanze ne jjajja nangamba I'm going to still continue supporting you as you support yourself but percentage esinga gwogenda okugyeteerako because kati osobola okukola then egy'owaka tugikugjeeko kati oli waddemba okufuna omulimu ogujja mu sayizi yo ne ku gundi ne ku bitabo byo. So ne baleeta omuwala omulala eyali alina okuyambako egy'owaka because nze nali sijja kubisobola jjajja bambi yampa favor yaŋŋamba obadde mwana mulungi katuleete omulala gwe kati tandika ajja neyo ey'okubuildinga obulamu bwo era nakeeranga kuyitamu anti ng'olwo neeyo n'obudde naye akalimu kange akokooza ebintu ako nako baakanzijjako ne banteeka kubasaavinga emmere mu restaurant eyo era nalina akayunifoomu kange nga nkambala bulungi neteekako akakofiira. Bakanti baffe mulina omuze ogugamba eyo wala naye nga weerabidde buli omu alina obuzito bw'ensawo bwa njawulo. Obuzito bwo obw'ensawo buyinza okuba tebugenda kukuleeta tugeze nga wano wendi nga obuzito bw'ensawo tebugenda kukkiriza kuyingira mu miliyoni 4 miliyoni 5 n'okwamukola kale n'asatu. So nga enfunayo esobola okukkiriza oggula ettaka okukkirizisa oggula ettaka. Tulina ploti eza miliyoni 4 tulina ez'emiliyoni 10-15 n'okwambuka. It doesn't matter nti oyo toyagalayo mulina omuze ogamba nze eyo saagalayo nenkubuuza gy'otayagala ogenda kuteekayo ki? Mu bwangu obw'ekitalo n'oŋŋamba ngenda kuteekayo nnyumba z'abapangisa naye nga tudde mu mazima bakilanti baffe mpaayo ekitundu ky'omanyi nti yo mu Uganda awo teri bapangisa wabula waliyo mayumba g'abantu bokka residential bano abagala okwebaka abazimba amayumba gaabwe ag'obwannannyini. Oyinza okuba toyagala tugeze wa mukamba ekyokulabirako tugeze abave fort klanta asogamba effort wala sisobola kuzimbayo n'omugamba oyagala kuzimba kinagamba njagala nnyumba z'abapangisa n'omugamba bw'oba gwe tosobodde kusula fort ng'oyagala teekayo nnyumba z'abapangisa. Fort munene, fort ayina town, fort ayina amasomero, fort ayina ministry ez'enjawulo nti omuntu osobola okubeera nga tosuzeeyo naye mu fort mulimu abasulamu mu bulengeri ennyumba z'abapangisa w'ozizimba si gwe agenda ozeesuliramu
kitegeeza ab'oku kyalo abeeyo community be bagenda osula mu nnyumba zooki ez'abapangisa. Kati w'obanga omuntu yenna asobola okukola choice yono agamba nze nina wenjagala okusula ekirooto kyange kyakusula Muyenga, gule Muyenga. Naye w'ogamba nti njagala zimba nnyumba za bizinensi, mukwano gula w'osobodde, ensabo yo weekuteeka. Oyinza okuba osobola okugula ettaka mu 2026 ng'awantu awo osobola okugulawo, naye ate mu 2028 tosobola kugulawo. Nze ngamba kikole kati, muvemu ebyo ebintu mbw ate kaninde omwaka ogujja. Tandika kati, mutumanye enkola yaffe tukkiriza kibanja mpola. Era siinayo omuntu gwe asobola kuvayo n'agamba omukazi oyo yammanja nammalako emirembe. Nedda, abamunze embeerabira n'obbeerabira. Oba oli awo ng'olyakuteredde ku sente nakkubira mbunze yagula egindi n'omugamba kaale naye nga mwalagana emyezi 4 mukwano ng'akubuza omwaka n'akuteeka wali. So temutya, tandika kati ofune ekintu ky'osobola okugula kati, kubanga ate mu maaso ettaka mulimanyi lirina value. Nga tubeera twogera singa bwe mbagambye nti nga ne banteeka kubasaavinga emmere mu restaurant eyo, era nalina akayunifoomu kange nga nkambala bulungi, neteekako akakofiira, ebbeere tutu. Kale munnange bakasitoma nga ne bajja mwe mwajjira n'omusajja gwe nejjusa ebirooto byange, emboozi kati ndowooza gye tuddako. Bwe ntyo ne nnyingira obulamu bwa institute emu nga ngenze kuyiga bya mikono, era nabiyiga kumanya nabiyiga egye nafuukira single mom. Kaakati tejja nansabira ekifo, nenfuna ekifo mu institute emu, nentandika okuyiga bye nayiga. Awo tuli mu mwaka gwa 2015 naye nga guli makkati akuba natandika leeti, nali nkyetegeka naye nga n'akalimu kange kali aka restaurant banzije mu kwoza ebintu kati bantadde mu sekita eyabaweereza emmere, era nga n'akasaala nga keeyongeddeko ko tekakyali katono nga luli. Ate jjukira bw'ovaayo emmanju n'odda emiryango, baklayant bakasitoma obamanyi n'okuwaayo ku butiipu, mumufunirayoko ku basajja abajja nabo ne bakuwaawaayo. Wamma obulamu awo ne butandika okubeera a bit brighter than before, nga nange nabeerangako awo nga neegomba bano, bano abantu abakeera obukeezi ku makya, n'anaaba nanywa akacaayi, n'ayambala neekuba perfume, n'ayambala olugatto, n'adduka emisinde agenda ku mulimu. Bannange nga mbeegomba, anti jjukira nze nga nakeeranga kuyiringita nabise ppiki ebyafumbye emmere ekiro nga byembeeramu okkwota. Kaakati ntuuse ku bulamu nga nange zuuka nenywa caayi nga mpapa, I'm going to be late. Nga obulamu obwo mbwegomba, era Mukama n'abunsobozesa ne mbutuukamu. Wamma obulamu ne bukyukakyukamu ko, kyessaamanya nti ate nali nnyingidde version of life, ate the depressing one. So natambuzanga okusoma ng'era bwenkola, nga bwentyo mpola mpola. Kaakati awo wenna miitingira Gayi naye neyeefuula ekyewalula. Omwami oyo yasooka kubeera mukwano gwange, wabula obbazzayokko kati ni emabega. Naddayokko mu kyalo okusinkanako ku bazadde bange, kuba okuva lwe nali navaayo baali baŋŋaana okuddayo. Ngeri gyeni nti nali mbakolera emirimu nga tebasobola kundeka kuddayokko waka. Naye bwe namala okutuula ebigezo nebikomawo nga mpise, ne bampaayokko wiiki, ne baŋŋamba kati sooka oddeyokko ewaka olabe ku bazadde bo, then okomewo ozimbe bupya obulamu bwo. So naddayo mu kyalo, naye nagenda okuddayo nga naye yajja dde e Kampala, wabula nga gundi ono First Love nga naye okusoma yamala, naye nga ye akyaliyo, wabula nga ayina naye waali waakola.
naye nga obudde obwo naye yali ali mu nteekateeka ejoyininga university era twasisinkana ne tubaako bye twayogera naye era tetwatundula vanira wabula laavu yaffe yo yali teyina gyeraga. Laavu yaffe yaliwo era olunaku kwolwo lwenva mu kyalo naye lwe yasimbula naye n'agenda ku yunivasite emu naye n'atandika okukola koosi ye ey'obusawo. So bwento nembeera nga mu kyalo sisigazaayo muntu nti gwe nsobola okubeerako eyo okuleka bazadde bange nga buli omu atandise obulamu bwe. Kalzi era naye nga naye ali ku yunivasite, ono Arwa nga yalumbye siite yagenze kukola, ono First Love nga naye agenze ku yunivasite. Fumbiro na buli furniture yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart Ebbanda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basanga Ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 nkaga mwemu 94 noti 3 esimu noti 7 noti 5 nkaga mwemu 94 noti 3. Aisha Furniture Mart Ebbanda. Bannange kyennaliko omusajja n'alyoka nsuubiza okunkola ki, nansuubiza okunsuula eddalu, nansuubiza okuva ku kisaawe ngende nga munoonya. Ono First Love nga naye agenze ku yunivasite. Kakati nga nange nina institute gyenjoyininzeeko kati ffenna obulamu nga buli omu bugenda tufuula bize. So wadde nti buli omu yali yeegabanyiza ye Kalzi nawuliza ekigambo kya jjajja wange Kalzi ne muta era Love neevaawo ne tusigaza friendship nga twamanyi twasigalira kwebongako abaali bakyatinga daily kati ne kibeera limited paka feelings lwe zaafeedinga. Ekyo ne tukita twaddamu okunyumya maaso eyo gye mujja okumanya. Kati ne nkomawo mu kibuga ng'olwo nkomyewo kugenda kusoma na kukola kutandika new journey of life. So mbadde mbanyumiza omusajja omu gwe namiitinga mu restaurant eyo mwe nali nsaavinga yajjangawo okulya emmere si buli lunaku naye nga lwabazze akulekerayo ka tipu nga bw'aba emmere ng'alidde yagumu kitundu essente ajja kuteekawo emitwalo 2-5 ozisigaze. Bw'atyo nga bw'akola oba oluusi n'ateekawo 3 ng'ebbalansi wowa oluusi kwegamba ng'akuwa ssente nnyingi bw'oba oleese change nga gamba no you can keep it. Yali musajja atamanyi Luganda, musajja Munorthana so communication yaffe yali ya mu Luzungu era nakakati talumanyi. So bwe tutyo ne ntandika ate getting attention n'ono guy naye ng'ate ebiseera ebyo I had some eyali yangulira akasimu ka Aitero k'amapeesa. So naye ng'ate ne Sam naye yali wa Northern ng'era naye tamanyi Luganda. Kati oba ompulira nnyingiza wa Northern baki 2 naye nga nsoma. Kakati omusajja ono katumuyite omwami oyo n'atuuka n'amubuuza ne mubuulira ebinkwatako n'afuuka mukwano gwange wabula kubazzaako emabega bwe yalekanga ssente ezo one day yalekamu ennamba ye y'essimu yakwata ssente yakwata ennamba ye n'agiwandiika n'agiteeka wakati wa ssente n'azizinga n'abimpa. So kati nze bwe nakwata ssente nzitwale ku kawunta bampe change nagenda okuba mulimu ennamba y'essimu ne ngikwata ne ngiteeka mu epuloni. Then ne nkola ki ne nzizaayo balance n'angamba keep it. Kati ng'omwana ow'obuwala omujagujagu asomera ebbaluwa mu bbaasa era bwe nafunamu kawaazi nakwata bukwasi ssimu kinamba nga ngisevinga nga muteerako message it is me. Munange kwano nga gutandikira awo. Gaayo oyo yalinamuko kasente bambi teyali bubi era yantambuza ku bulamu
oluusi nga yanvugako n'antwala we nali nsomera nga gundi yange bweggwa ng'ate alina okunvuga nkomyewo ewaka era yalina emmotoka ye. So kaakati lunaku lumu yatuuka n'andropinga, teyantuusanga waka, yalinako we yankomyanga n'asooka n'apaakinga awo ne tunyumyamu bye tunyumya. Kati lumu bwe yanteekawo laba nfubutuka bwe nti mu mmotoka, kumbe andabye nti ngivaamu. Ate olwo ne lubeera lutalo lwakuna. Bannange, oba lwaki abantu be batakwana nabo batufuukira ekizibu? Bannange, munnange omwana omuwala oyo n'andaba nti nfuluma emmotoka ya yali emboozi ewaka. Dadi oli jjajja yali amuyita dadi. Ono mulabye afuluma emmotoka y'omusajja, ebyana ebikulu n'olugambo. Bannange, jjajja n'ampita, naye mwana wange kaakati ku luno wafunye wa mmotoka? Olw'okuba nti nali nfuuse mwana mukulu, yes nali sikuze nnyo, ojja kuŋŋamba wali okulira wammwe, badde yatewaali waffe, naye nali mwana wa buwala, bino ebintu tubiyitamu. Sijja ne mubuulira n'aŋŋamba naye be careful, kati sikyasobola kukugira bulenzi, ky'olina okukola beera careful. Ate omwami oyo omundeetereko mulabeko. Omuntu oyo eyakoma mu siniya ey'okuna, njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya siniya ey'okuna, kubanga wa agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino, ng'agamba nti olw'okuba namala siniya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo, akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa, asobola okusomesa nga mukugu, ayise mu batendesa abakugu, okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University, agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira, jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa, buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye, n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute Ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo, ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi, okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen, munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo, ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp, mukubire direct calls omusinkano Ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Munnange, nga nzirayo nga ŋŋamba omulenzi, nga ŋŋamba it's okay, tujja kgenda, naye omwami oyo yaliko kko mugulumukko, kale nga nsingako kko ku myaka. Ne mubuulira bye bantumye abeeka, n'aŋŋamba don't worry, we will go. Konze okay. Kaakati ne tutambula, twalwawo ne ka relationship ako. Naye wano we njagalira okulabulira abaana ab'obuwala. Bannange, laavu n'omusajja bw'obanga ogudde mu laavu, pay attentive to the actions, not the words. Abantu abamu tugwa mu nsobi nga ebikolwa tubadde tubibuusa amaaso, oba ngiyite excitement, oba mbuyite busiru anti ali mu laavu tawabulwa. Omusajja oli yali yampa amateeka, tonkubira nga ndi waka, no, tonkubira si mu kiro, nze nkukubira bwe tuba twawukanye oba nga amaze okudropinga, kuba kyatuuka obudde nga ye yanvuga, yantwala era yankomyawo ewaka. N'aŋŋamba tonkubira ssimu nga sinze kkubidde. Obiwulira ebigambo ebyo. Bwe twabangako nga tulina bwe tumiitinze, kale yantwalangako ko mu zi gardens eyo, mu zi restaurants oba katulusi ng'amanyi okunzijja ewaka nga siridde, kubanga ku gundi eno ku institute nagendanga nze nga shift yange ebirayo yakumakya, nga ngenda ssaawa 2 by ssaawa 7 mba mmaze, kati ng'era ssaawa 8 paka ssaawa 3 nina okuba nga ndi ku restaurant.
So omwami oyo nga yafuuka driver personal driver. Kyesigambye nti abo abasajja abo abanodhana babeera n'ebbuba, era bw'oba omanyi nti odeetinga omunodhana please manya kimu nti abo abantu babeera n'ebbuba, ebbuba ate erikubisa n'empi. So baba bagala nnyo, they are dominant, bagala nnyo okubeera awo nga batwala ekintu kyabwe. Naye bw'oba omufunye nga mulungi, nga ye muntu gw'oyinza okubeera naye, they are loving people, si bantu babi akuba nti bali short tempered. So gaayo ono yampanga amateeka nga bwe tuba nga tulina gye tumiitinze oba nga kutundula ku vanira, omukulu oyo nga tantwalangako wuwe. Nga bwe tuba bakwemiitinga yayina mukwano gwe oyo nga gwa kubira ndowooza gaayi ne yeetegula mu ruumu, then iffe ne tuyingirawo ne tukola bye tukola ne tudda mu mmotoka n'antwala gye mbadde ngenda. Teyantwalako mu loogi nayingirayo wokka ku kato, saddamu kuyingira mu loogi mpoziko ne Saamu oyo. Brian Vanilla twamutundulira wuwe kuba yali yeepangisiza. So omuntu eyaddamu okuntwala mu loogi baali babiri, ono omwami ono tetwatundulirako Vanilla mu loogi oba mu mmotoka, nedda. We twawuliranga kiri bubi, era we yawuliranga ng'ate yakubuulirirawo nti today I'm going to pick you up but we have to first go somewhere. Alina ekigabo kye yakozesanga sigenda kukyogera kubanga nange alina ekigambo kye yakozesanga nga alinga agamba nti we have to go somewhere and I freshen up. Ekigambo ekyo yakikozesanga nnyo, kati wande namubuuza what do you mean by freshening up? Nangamba you shower me with water. No saali obyogedde naye munsonyiwe, mubadde mugenda kusigala mwebuuza lwaki ako takatugambye. So kati ndowooza muli satisfied. Munnange oyo era yambuulirirangawo nti today we are going to do this and this and this. Kati nenva ewaka nga ndi ready, ng'era tugenda ewa mukwano gwe ne tukola bye tukola. It became continuous kuba sijja banyumiza mirundi emeka gye twakikola, ng'era twakikola kakati time yatuuka nga ntandise okubeera jjukira already wa relationship eyo twagivuga bambi netuusa nno n'omwaka. Naye natuuka nga mpulira ekintu njagala kigendeko ku another level. Jjukira gyendi gundi gyendi ku institute gyendi ninayo obwana obukola ki obunkwana, ate naffe abakazi otumanyi tulinga bimuli. Egyo emyaka gye nalimu si gye gyali egiyiseeko nnyo, kugamba nga njagala mmanyi nti relationship yaffe eri serious oba nedda. Kitegeera ekintu ekyo. Naye munnange gaayi ng'akimpingiraawo. Ne kino omuzeeyi jjajja kye yaŋŋamba nti muleete lumu mulabeko ambuuzeeko, omusajja teyakikola, yagaana. Kale ne mbeera awo nga jjajja mbuuza omwami yagaana okujja okundaba, nga mugamba ajja kujja jjajja naye tagenda kujja ngalonsa. Jjajja nga ŋŋamba kimu, ani yakugamba nti njagala ssente nti oba njagala sukaali? Nze buli kimu kye njagala wano nkyetuusaako. Nze siina kye njagala, ne bw'aba azze ngalonsa, ekikulu njagala kumulabako bw'afaanana. Naye ng'omuntu oli buli wenkimugamba takola kitakikkiriza. So natuuka nga ndaba relationship terina nnyo makulu geyimiriddeko okuleka okutundula Vanilla, mpozi n'okuntwala mu bifo ebisanyukirwamu, kungulira ku byakulya, kunkolera shopping, kunsasulira tuition, kale yo kukya ssente yali tasiba kasente, ng'era akampeera ddala nga ne bwoba omusabye emitwalo 2 agakuwa.
ngene bwoba omugambye nti kuba nzijukira mulembe gwa sola we gwajjira ogwo sola nga zibeera mu kyalo waffe twali tulina masanyalaze akati muzeeyi lumu nali nkooyo okugula amafuta buli kaseera oweereza sente z'amafuta ne gafuuka amafuta so omwami oyo lumu alina sente ze yampa busoolo obwali obutandikibwako bwalinga bwa 7,000 nga kabeerako battery oba n'amataala 3 so kati bwe yampa sente ezo nolwo nali mpulidde nti waliwo neighbor alina mutabani we eyatandise okukola mu bya sola kati kwe kubuuza ku maama biki ebikwatagana ne sola ezo n'abimbuulira so kati bwe nafuna sente mu nempeereza mukadde ne bafuna sola ekyo kyekintu ndowooza kyenninga kyembala nti yatuteerayo sola ewaka pozi n'okunnyongerezangako ku tuition pozi n'okunvugangako kubanga nasavinganga eza transport nga nze akasente ke neekolera kabeera kannyambako nga nze omwana ow'obuwala kugula ku bwambalo kale nkundabirira kuba natuukanga n'ewaka awo ow'ejjajja w'embeera nga jjajja mukyalo oyo ayagala ate nze mba nsasula omukozi gwe baaleeta oba oluusi nga kale amanyi omuntu okugamba indirect omuntu n'okeera n'ogenda okukola naye n'okomawo nga lonsa wadde n'omugaati nga toguleesa ate n'okomawo n'otabula kyayi n'onywa kale obulamu neŋŋamba waaye ate ki nga bwe mba siguzeeyo mugaati nga ngula sukaali ne muleeta oba oluusi ne ngula amata kale bwentyo nga nange mbaako kye contributing ewaka munnange saayagala kuteekawo nsasagge because bampa ekirabo kye nali sigenda kufuna mu bulamu era mbeebaza kale okuddayo ku waffe oyo n'afuuka olugugube nga tayagala kujja kubuuza ku jjajja wange natuuka ekiseera ndaba nga relationship erabika nga tegenda kunyuma nga terina gye ndwala nga bwe tuddako emabega ku ggali amateeka ge yampa tonkubira kiro tonkubira bwe mba sinze kkubidde simanya tokola otya biki mubuuza nti bannange osula wa lwaki tontwalako ewuwo mbu ate simanyi ewange wala ate simanya luumu ogisulamu n'emikwano gyange kale nga mbuzaabuza atuuka ne ndaba nga kigaanye era ne mukyawa nemugamba twete kwata bibyo nange nkwate byange waali wayisewo wiiki 2 nenda okulaba sigenda mu nsonga nga sigenda mu nsonga ng'ensonga mmye ensonga nga tewali neŋŋamba oba leero kikyuseemu bukyosi nensaba mukama kibeere naye ne kigaana era nagenda okugenda mu ddwaliro okwekebera nga ndi Tumbu Saidi Tumbu azini lubuto olw'omusajja gwe nagambye 2 weeks back nti twekyawe nyaba omulungi omutuukirivu awe waali nightmare y'obulamu bwange bwe bwatandika okufuukuuka omuwala eyali atambulira mu bulamu obweyagaza eyali atandise okubuildinga career ye n'ekyaye nze kennyini nze nateekawo oluggi oluggalirayo oluvannyuma lw'okutuula okwekennenya relationship nga ndaba terina musingi gweyimiriddeko just enjoyment mpozi okuzaako emabega Sam oli eyangulira akasimu natuuka nendaba nga nze nga bwe nabagambye nti simanyi kintu kya kubalansinga relationship 2 mulundi gumu Sam natuuka nendaba nga kimmenya nga sikyasobola mukwasaganya ye ne kubanga bonna baali banodhana ate nga bonna bafaanaganya embeera kale mu kkuba eryo nendropingako omuntu omu yali Sam era ye nkyawa ya Sam atulira Sam kola ki just nazukka bulungi nnyo nensaba essaala yange ne mu blockinga era nentandika nga okumwewalira ddala kati engeri gyendi nti nasiibanga siriiwo mu katundu siriiwo waka mbeera misomo mbeera mu kukola nkomawo kirongoye njagala kwebaka Sam obudde obumulaba waalinga butini kuba nali nafunye ono
eyalinga akola ki anneefunzizza mpozi kubanga ebbanga lyatambulira ddala kuba nze ne etwalwawo nga tudeetinga for almost 2 years kuba twatandika okulabagana ne mu 2015 ng'agenderera ne tuvuga relationship 2016 yenna paka mu 2017 mu gwe 11 we nafunira olubuto. Period eyo yatambula eyo ne first love gye yali ali ku campus era naye twalinga twogera naye ate awo communication yali yeesalidde ddala nga tetukyawuliziganya bulungi. So kaakati lunaku lumu atuuka nga muweereza message olwo twayogereranga ku Facebook nga bwe nabanga sirinaako SMS nga twogerera ku Facebook nga gye tukyatingira. Kakati lunaku lumu mba ndi awo nga mu 2017 awo ng'atandika mba ndi awo nga ndaba message yani nga ndabako request yali mpya. Request eyo yali ya mannya ng'amannya gali mu muntu omanya ge gamu aga first love gombi abiri era nayangwe mangu ojja acceptinga olwama ojja acceptinga nagenda okulanga ndabayo message mu inbox amanya gwe malaya gwe wesonyiwe bba wange biki nze mukyala we era bulijjo nkulanga omusindikira message naye wesonyiwe omwami wange biki byali biwanvu kale nemubuuza ate gwani nangamba tombuuza just know nti ono ya moving adda on you move on as well. Ekyokuba nti mwazaliwa ku kyalo kyekimu it doesn't change anything oli just kale mwala yangamba bingi ebyannuma omutima. So that relationship bwento nenka closing all the gate between me and first love kubanga nali mwagala ebyaddala however much nali nkola kasasiro wange naye ebityo byabaawo. So oyo ne muta n'agenda nenclosinga ne relationship ya Sam nayo nenjijjawo ne relationship ya B oyo nayo nenjijjawo then nenconcentratinga ku muntu omu eyali nga neefuga uvuishi ate yali nsobe generalizinga maaso eyo era mbeerawo nenejjusa ngamba kale how I wish I went with some perhaps. So that's why batugamba nti waliwo engeri gye bakyogeramu nti kale kiriwo ekiti omuntu nga okwasaganya abantu bangi osobola okufeiringa okufunamu omuntu omutuufu n'ogenda n'omukyamu. Singa saaleka Saamu kugenda na oba osanga obulamu bwali badde different essaawa eno naye olw'okuba nti I was blinded. Yes, sijja kwegaana jjukira abakazi twagala nnyo ssente. So kati ono yamanya obunafu bwange n'abundeetera nange nengenda nabo olw'okuba nti Saamu yali talina nnyo kuba yali alina waakola ng'alina waakuuma naye nga kale obulamu bwe si bubi ng'afuna akasente akategeera kubeera naye yali akyalera naye ku yunivasite ng'era naye alina koosi z'asoma. Kwegamba singa naguma nengenda ne Saamu oba osanga wano saalituuseewo naye kira kino kye njagala okubuulira bawala bannange ekintu ky'okugenda nti omusajja olw'okuba mpa ssente osooka n'okyekenneenya kuba bangi tukoze ensobi in the name of kamane twagala nnyo okutuwa naye ssente ezo mu maaso eyo zitufuukira ebizibu ate nga kyemmanyiira bangi abatuuse mu bizibu byengenda obbanyumiza olw'okuba nti ssente. So tokulembezanga nnyo ssente. Yes, money is important naye tokulembezanga nnyo ssente mu relationship. Focusinga ku bintu ebirala naye ssente sooka ozijja mu kkubo. So ekyo kyekyokuyiga kye nayigamu. So
kakati tuddeyo nti wali eri wetuwewe mbadde nkomye nti nali maze okukyawagana ne ate ngenda okukizuula nti ndi lubuto. So bwe bakantema nti ndi lubuto, of course era I was sure nti lubuto lwa kubanga bali abalala nali nabagoba noli Sam nali namujja mudda nga amaze emyezi nga sikyayogera naye kuba nali namublocking nga the only guy I had was akati ntuuka nga nkuba essimu ya teyasooka gikwata nga nziramu nkuba era teyakwata. Kakati mu biseera ebyo twalinga tukyakyakalira yali yampa ennamba ya brother we mukulu we ono yamuddako kati nampa ennamba ye n'oyo mukwano gwe gye twagendanga naye yali yamunyanjulira ng'era naye ennamba eyo nkola ki njirina. Kati bwe namukubira nga takwata kwe kukubira mukwano gwe gye twagendanga, mukwano gwe nankwata ne mugamba oli naye, nangamba siri naye buzibu ki, kwe kumubuuza nti gy'oli ewuwo, nangamba gyendi. Nenkwata ka boda ne kantuusaawo we twamiitingiranga era gayi nentuukawo, natuuka nkaaba n'okukaaba kuba ekituufu kiri nti nali mpedde nga ndaba bulijjo bye baŋŋaana okukola bimaze ne bituukirira, kakati y'essaawa payback time. So nabuulira mukwano gwoyo ne mubuulira ekiriwo, nangamba ago nga simawulire malungi, ogenda kukola otya? Ne mugamba simanyi kubanga nze n'oli tubadde twekyawa era tubadde tumaze wiikisi 2 kyokka kati ndi lubuto. Mukwano gwe kyeyankolera n'amukubira n'amuyita ne bampawo awo ku juice nebangamba tofaayo, everything's gonna be fine. Kale bambi mukwano gwoyo yandaga care even now. Kakati ne bamukubira najja, bwe yajja yansanga ntudde mu ntebe. What are you doing here? Watu we yaŋŋamba kye yasooka okuŋŋamba. Mukwano gwe n'amugamba sooka okkakkane, we have serious issues we need to discuss. Nange atuula nga bamunga saayogera nakwogera, namuwa akagundi ke baali bampadde mu ddwaliro. Yaŋŋamba kimu, this is not mine. Watu we yaŋŋamba, namugamba what do you mean this is not? Naŋŋamba you and I we broke up 2 weeks ago, so what do you mean by this? Namugamba so you mean to say that in those 2 weeks nafunye omuntu gwe nebaka naye nanfunisizaawo olubuto? Weerabidde nti bulijjo tugoinga up and down nga tukola ebintu ebitali protected, kati nno olwo obusiru nga bwe nzijukira nti omuntu abeera protected, kale wulira embaata. Anyway, sina kyakola. Akati gaali nga yeekalakaasaawo nga ŋŋamba kakati ero emisomo gy'okusomero twali tuyingidde okukola finals nga certificate tunaatera ogikuba oluku mu mutwe. So we nafunira olubuto olwo. Kakati omusajja oyo naŋŋamba awe namanyira nti yali mufumbo era naŋŋamba ebigambo bino wammanga. First of all, you come from a tribe I can never marry. Nze ndi Muganda, ye mu Northerner. Secondly, I'm a married man. I have just married my wife 3 years ago. Nekyokusatu, olubuto si lwange. If it was mine, I would have known, but it's not mine. Naye nkaaba amaziga ne mugamba what? Nangamba yes, I'm married, ndi mufumbo. Ne mugamba kati ki ky'otegeeza? Banaye nga mpulira mpunze, nga mpulira omuntu that moment nali nzijukira n'olugoye lwe nali nyambadde. Anyway, kakati nangamba olubuto si lulwe, ye mufumbo. Ekyokusatu, tawasa Baganda, tribe ye tasobola kuwasa Muganda. Ne mugamba bulijjo tukola bye tukola nga tokimanyi nti ndi Muganda. Nangamba nze bulijjo kukozesaako bukozesa. Lwaki, why did you allow yourself to get pregnant? Bw'atyo omusajja bye yaŋŋamba.
akati munne n'asooka n'amugyawo n'amutwala ne boogera bye saamanya. Yakomawo akyusizaamu okay fine, I'm sorry I admit olubuto lwange naye nze sisobola kukkiriza Duzaala nga bwe nkubuulidde, nze ndi mwami mufumbo ate mukyala wange simanya mu ggwanga lyaffe it is a taboo okufuna omwana outside marriage, so please we only have one solution here, you're going to abort. N'akingamba nga teyeesise namu era yagenda okubyogera ng'akutte emitwalo 2 mu ngalo. Awo nno tuli mu 2017 mu 11 ng'akutte ssente mu ngalo emitwalo 2 n'aŋŋamba tuula mu mmotoka nkutwale mu ddwaliro oggyemu olubuto olwo. Ekyo nakigaanirawo nga sirina gwe neebuuzizzaako kubanga siri mutemu ate siribeera. Ku myaka 19 gye nalina nagaana okuggyamu olubuto era namugamba emmotoka sigenda gituulamu, nze nja kwetwala mu ddwaliro. N'aŋŋamba make sure oggyamu olubuto olwo, ezo ssente ze nkuwadde zikumala okukola ekintu ofuneko n'ezinaakujjanjaba. Bw'otaluggyamu tonnoonyanga, ne bw'oliba ozadde omwana wo ne bw'aliba afudde, nze nga nze sirina mwana wakati wo nange nkuwadde ekyokukola. Ne bw'oliba omuzadde tonkubiranga essimu nti ozadde nti oba olina ky'okoze, ebyo saagala bimanya, nze kyo kyekyange. N'atuula mu kamotoka ke, budde olwo nakalaba nti kaali kamotoka naye luli yali mmotoka. N'atuula mu kamotoka ke n'avuga n'agenda. Wattu n'ensigala awo ne ssente mu ngalo, emitwalo 2 mu ngalo. Nenoonya kati ew'okudda wamma nga binsobedde eka ne mu kibira. Mukwano gwe yasigala mpooyawooya n'aŋŋamba the choice is yours. Ne mugamba you also knew that he was married. N'aŋŋamba I'm sorry I couldn't tell you, I thought you knew. Gayi kyekyo kye yanziramu ne nfuluma nga nninga gwe babikidde. Indeed baali bambikidde. Obulamu obwo lunaku olwo ndijjukira. Naye waliwo we natuuka nali nvuddeyo nga ntambula ekikubo ekiva eyo gye twali twesanze nga nyambuka ku luguudo kuba omusana gwali gwaka ssaawa 8 n'okukolako olusaakola. Kati nsanga omukazi ng'asitudde bebi oyo yali mwana muwala nga yamusibye ebiviiri bino bibeads abaana abawala nga biyiikayika bwe biti. Mama ekiwala kirungi, ekiwala nga kirina ebitama. Banene kati bwe nasisinkana omukyala nzinyambuka yakkirira naye ng'eno ku sayidi akutte ebbaaga. Kati namusisinkana bwe nti yava eri nga nzijja mutunuulira wabula ng'ebirowoozo bindi ku mwana nange gwe nnina buli buto gwe baŋŋambye nzijjemu. Kati kwe kusanga omukyala oyo ne mubuuza ne mugamba ofaayo singa nsitula ku mwana wo? Bambi omukazi teyali mubi, nampa ku kyana ne nkisitulamu. Nasitula omwana ne mpulira how it feels to carry a baby of your own. Ne ngamba olubuto sijja luggyamu, ekijja kijje. Era omukyala ne muddiza omwana we ne mugamba bye. Ne ntambula nengera ne nfuna booda nenziza ewaka natuuka nningira buliri sina gwe nanyega wabula kati ng'ensi enfundiridde. First of all muzeeyi ewaka mu kyalo ekyo kyekintu kye yali yeewalira ddala era kye yali tayagala kuwulirirako ddala era kye yasiibanga nkuutira era by'ensonga ezimu ku ze yali aganye okumpeerera nti mbeera mu bulenzi. Bandeese e Kampala banyambye buyambi okumpeerera. Kiwulira nsomyeko nfuntuuseko bwe ntuuka kati ngenda kutandika okubasanyusa era tebakyagalira ddala kiwulira. Kakati nange kyekintu kyekimu kyenkoze. Kwegamba life yange yonna nakolanga obuntu bwange obwo obuzeezeze bwange obwo nga babuwulira naye ne basigala nga bampooninga wabula nga siwulira.
ng'era babeera bakinzijukiza nga baŋŋamba kogeza n'ofunira wano olubuto ojja kunoonya gy'obeera ng'ekyo bakiŋŋamba nnyo nga jjajja mukyalo oyo abeera akyogerako ojja kunoonya gy'obeera ffe wano tetubeeza na bambuto waka biki naye nga nkomerera emisumaali muwala waabwe omukulu nga ye yazaalira waka era omwana abeerawo ewaka era be bamugulira pampa biki nga bamutwalanga mu mbejja naye nga tewali amugambako nga ye n'okkola yagaana ng'agenda eyo mu balenzi be n'asulayo n'amalayo wiiki n'amala nadda n'abalekera awo omwana oluusi naye nze munnange anyway oli yali mwana waabwe nga be bamuzaala nze nga ndi momboze enoonya obunoonyi ow'okwekwata so sibanenya nnyo anyway bulamu watandika okwabikira ng'awo nga bw'omanya embuto omuntu toba na maanyi embuto ojjukira lwe lusoose siina gwe ngenda kukigambako kabeere maama obulamu bwanyiga Mr. Sozi Kalavu story katandise okutwegezaamu kati katandise okutuuka wenkaagala nagambye kagenda beera mu bitundu nga 10 oba 11 njagadde n'ensiima jjajja nti at least yabaako watuusa sister Fiona aina we yamutuusa oba oliawo kintu kyali tasobola kubashuwa nti anaafuna omukisa gwakyo mu kino kyenyongera okwagala abantu tuyige sometimes we don't need to expect a lot. Sometimes we expect too much. Waliwo omuntu nga oba oliawo omukisa gwafunye bwe guba gumu oba ebiri nga yali badde grateful kuogwo. Abantu nga siya yakere enkya n'akuzaala ekitono ky'abaakukoledde leka kusuubira kinene nnyo. Ogenda osanga omwana ng'abeera awantu we bamuyambako obuyambi obeera ewa ssengaawo obeera ewa jjajjaawo obeera awantu awo n'osuubira nti buli kimu balina okikukolera kyonna. Kyenva mbagamba nti kakati ekikuleetera okubeera disappointed kibeera mu kusuubira ennyo. Bw'otasuubira nnyo ne bakukolera eby'amaanyi then be surprised bwe batakukolera birala nga bye bakolera abaana baabwe. Please tobeeraawo n'oggwebwako mirembe. Awo baali baakusenza, baali baakubudamya, baali bajja bakuyambe, kakati abaana abamu beerabira. N'atuuka awo n'akulira ddala entondo, akajja obunaku keemanya ebigambo ebyo taata maama yali yabikugamba ng'akusiibula okujja eno mu kibuga ewa jjajja, naye abaana abamu osanga yeerabidde. N'atuuka mu kibuga n'amera, n'ayagala buli favors bali abaana b'awakazi bafuna. Tekitegeeza nti ogenda kwesosola. Nedda. Ate era tetukyenyumirizaamu ekyabali okubanga tebakuwa buli kimu kubanga ekiri ideal bali badde baba basalawo ku accommodatinga. They would give you the same treats ze bawa bali abaana baabo. But I want to tell you, people will be people. Ewala bajja kikolya kubanga there are those good homes nga buli yali mu nnyumba awo abeera mwana. Buli kintu abala kye babenefitingamu no nasobola kibenefitingamu. Abalala ojja kugendayo bobeerayo baba bagenda out bakuleka awakanga olinga akuuma. Nga ne ku church tebaagala kutwala. Bono bonna ne bambala ne bagenda ku mbaga gwe n'osigala waka. Olina engeri gy'olyanga kikukosa. But I want to tell you, bwe weeteekamu kino eky'obuta expecting nga kinene. Bwe bakugamba nti kati yambala tugende ku mbaga, ekyo ky'oba weewuunya. Teweewuunya kyakuleka waka kubanga ekyo kisuubirwa nnyo eky'okukutwala. Bwe bagula engoye za Christmas ne batagulira abalala bonna ne batakugulira, ekyo tokyewuunya. Bwe bakugulira weewuunye. Bwe wava e Uganda eno wammwe ku butaka n'ogenda gye wagenda mu nsi eyo obwenkanya tobufunye, njagala kutegeeza nti wagaana bugaanyi kwematiza. Naye ekyali ideal bwe butasuubira kyamaanyi ku mawanga gy'oli, naye oyagala bakuwe treats zezimu nga z'ofuna ekyaddondo, ojja kumenyeka nnyo omutima. Ekyo kye njagadde okuba nga nkugirayo. Bwe bamudropinze wano bwe bamudropinze n'agenda n'aloopa ebyo bibeerawo. Njagala okugenda ku nsonga gyendabye nga nkulu, omusajja okuba nga akukwana n'akugamba nti nze bwe mba sikubidde tonkubira. Waliwo relationship
nina ennyimba nnyingi kati olumba mpulira njagala nti olulala olujja lwe bayita red flag. I strongly believe that this is one of my masterpiece. Red flag. Waliwo ebintu byolaba oba oluyimba ndiwogere bwogezi mpulira njagala bakangamu kuba mpulira kijja kukola nnyo amakulu neŋŋumye gamba mwana mulenzi guma. Omusajja okugamba ebintu ng'ebyo n'amala n'akukwata n'akutwala ewa mukwano gwe, njagala mbabuulire okuggyako nga naawe wagwa nnyo akatale ng'oli wa layisi, weewalanga nnyo omusajja akukwana. Oba twalisonye bano abavubuka obuvubuzi buno obwa secondary kokkiriza nti tekanda bakuba nawaka waabwe. Naye n'oba n'omusajja akulaga nti akulinamu nnyo essuubi, ogenda kubeera mukazi we, agenda kubeera bbaawo mukole famire, n'akukwata n'akutwala ew'omulenzi mukwano gwe, oli n'abaviira. Oh my God! Mubeera ali nga babaazise mu kaluumu. Munnange okirabanga ekyokusaaga, waliwo ebintu ebirabika ng'ebiri mu mayina, naye omuntu okukukwata n'akutwala ewa mukwano gwe nga muntu mukulu kitegeeza kinene. Kati nze nkugamba nti yensigo ogirabanga entono, kati lutuuka eri relationship n'etakola makulu, ne nkugamba nti nkubuulire kino nakirabanga kijja. I saw it coming. Era relationship bwe zikola ezo bwe zityo zitunzika nga tugamba yisa omukono mu maaso. Eringa zino promotion ezibeerawo ne balangirira abawanguzi abakompitinga oba beetabye mu kazannyo ne babeera miliyoni emu, abawanguzi nga bali babiri bwe bati. Bali nga bakyesigaliza nti bano bagenda kubanga batuwa ssente ezikola n'amagoba gaffe, naye nga ssente ze tugenda okuwa bano abawanguzi ate zigenda kuva mu bano abeetabyemu. Ffe tetulina ze tuteekamu. Si kyangu omusajja okukwata n'akutwala ewa mukwano gwe n'olowooza nti olina omuntu. Waliwo ebigambo omusajja byakugamba nga akumanyiira naye nga tokiraba. Olaba bwe ndi mu bigatta, bw'oba tonsikubidde tonkubira. Ekyokubiri n'akutwala ewa mukwano gwe. Ekyokusatu ebigambo byayogera. Kati omusajja waliwo omuntu ayinza okwogera nga mwemanyi ng'abaagalana, nga mwemanyi omanyi engeri gyasaagamu, wenagamba nti munnange njagala onzigyemu awo kirala. Naye omuntu okugamba nti today when we meet I want to freshen up, aba akufudde baafu, aba akufudde shower, aba akufudde swimming pool, mwajja okujja awugemuuko akakanye addeyo agenda akola ebibi. Njagala kutegeeza njogedde ebintu bibadde bisatu. Bw'oba sikubidde tonkubira, nze nja kukubira. Akutute wa mukwano gwe, omwogedde akugambye nti today when we meet I want to freshen up. Ebyo byonna nkukakasa billa bubonero bw'enkukulana obulaga nti oyo omusajja abakukozesa. Bw'owunzika nga takukozesezza kubanga kisobola okubeerayo, nenjagala kutegeeza ku 1% esobola okubula. Muwala twogera bino sister atuwa story ebintu byeyayitamu, golwaleero ogenda okwekanganga by'ebintu byennyini by'oli mu ku-experiencinga oba by'ogenda okwolekera mu June, April, March. Omusajja okukutwala ewa mukwano gwe, omusajja okukugamba nti nze nja kukubira gwe tokuba, omusajja okukugamba nti leero bwe tumiitinga I want to freshen up. You can't say that is a modern way of kusabako. I want to freshen up. It is a clear signal, clear signs nti omuntu yakukozesa. I want to freshen up. I want to freshen up. Munyigeeko banyinaze, munyigeeko nyigako. Omusajja n'abaako engeri gy'akuyisa ng'olinga malaaya. Naga wayinamu ekyesatu kyangu wano gyangonzi gyemu. Abawala mugenda ne mutoleratinga nonsense, naye nga waliwo ebintu byolabira ddala kyovula ntera okubuuza abantu mu session zange zembaamu. Kino ntera okukibuuza ne mugamba nti omaze okwogera byonna nga sinabakola comments zange.
okusinziira bw'onyumizza emboozi y'oba obulamu bwo obw'omukwano oba obw'obufumbo n'omuntu oyo. Olwaleero olina w'otunuulira relationship yo nga yayinamu obubonero obw'okulaga nti ejja kugalangatana eri mu kusooka. Very few ajja kugamba nti sozi I didn't see this coming. Naawunzika nga agamba nti sozi I didn't see it coming, era waliwo ky'omutuuza nga kati gwe kino obali tuwakiraba bulabi kati okitegedde nti kyali kikuleetera okubanga bino ogenda bisanga. I want to freshen up. I want to freshen up. Abadde mu relationship kino kye kisembayo. Abeera mu relationship netandika okumubowa. Njagala babuulira. Omusajja okujjako ng'akuwadde ensonga nnyo ezikwatikako ennyo. Naye bwe mubeera mu relationship n'omusajja ne giwera myaka 5. Takuwasizza. Temusazeewo nti kakati tutwale ekintu kino okuleva eddako. Relationships ezisinga ezo zifa. Gwobe olabira ddala nga ono gwe weekomitinzeeko kati ate ye Katonda baba takusaasidde ayina engeri gy'atandika okulaba kati nga yeetaaga kufuna musaayi mupya manda mapya. Gwe buli kimu omukyuzi gwonna agunywedde, akwambusa akukkiridde, akuyimiriddemu, akufukamiddemu, akugalamiddemu, byonna bikoze. Tokkiriza kubeera na musajja ne mwogala na myaka 2, myaka 3, myaka 5 nga laavu yammwe tekula. Ojja kumbuza nti okukula obeera otegeeza ki? Waliwo relationship eyo okweyongerako. Oli asobola okugamba nti omanyi njagala tubeereko kye tukola. Gy'oli bakukozesa nange bankozesa. Njagala mbeeko kye nteekawo ekyange nga nina akalimu akali independent side hustle. Ate naawe njagala ekintu kye kimu n'abaako engeri gye mukitambuza n'ayimirira naawe era ogenda okulaba nga ka business mukataddewo. Nagamba nti tetusobola kubeera nga tugenda kukola amaka nga tulina omulimu ogw'ekika bwe kiti tetujja kusobola kumalako. Kakati ekyo naye nga bw'abyogera nga he walk the talk nga asa mu nkola by'aba ayogerako. Nandi kakati omanyi ate twagala kukola emikolo naye kino tukyetegeke tugulewo akawunti oba ebintu bino tubigule mpola mpola. Nti nga tugenda nga tusasula nti waka baagala tanka ne musasula tanka. Nagamba kino tugenda kitambuza mu myaka 2 nga tebitumenya akasane kaffe nga tukasevinga tukole ebintu bino bye tusobola. Era ogenda okulaba ng'olugendo mu lutambula ng'ebigambo byeddala abiteeka mu nkola. Nobeera mukimanyi nti waliwo ebintu ebitama. Musooka ne mukyamukano nga ka relationship kakatandika weesunga okugenda ewa gaayi okuspendinga yo weekend to spend a night there. Owulira ng'onyumira ogenda n'omulongosezaako enju n'omuwolezaako n'omugololerako. Waliwo time weetuuka ng'ezo routines zifuuse za bulijjo. Kyali kikutuuseeko mwannyinanze nkati ng'ekyo kikola ekyo olaba abawala abamu bakola ensobi n'asalawo nga tafunye consent ya musajja kati ye naafuna olubuto. So nga ate mu mbeera eno ate wolina okubeera sensitive. Relationship eno bwetandisa okubanga embowa ndaba nga tetulina kye tweyongerako tetugenda ku level ndala kati nzaale. Olede omuntu alinga atandisa okubanga akumanyidde ofuuse wa bulijjo teyeekomitinga ate gwe oyagalwa commitment ejje mu kubanga muzaala mwana. Nja kyongerezaako mu kitundu ekirala oba oliawo omulundi omulala. Thank you so much for watching. Nsaba Mukama akunsaasirire emirembe gye gibeere ku ggwe nange leero ne bulijjo mu linnya erya Yesu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Story ngegenda mu maaso njagala okusoomooza. Olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda. Kozesa omukisa ogwa Comprehensive Educational Institute ekireka. Omwana oyo yakola P7 ne mutuko okulowooza ndi kakati kubanga sente zaagaana kakati alina kubeera mu bufumbo tebitambula na bulungi akoze obu business naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa. Bw'alaba baana banne be yasoma nabo kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye. Temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu obusente bwebwo empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute omwana bamutwala akoleyo ka
certificate ak'omwaka mu child care aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala asobola okulabirira abaana n'amanya abaana abalya biki omwana ono lwaki akaabakaaba omwana ono kati yeetaaga kwebaka omwana kakati yeetaaga kukyusa pampa mu ngeri y'entendeke obulungi nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD njogera eri ggwe alina mutoowo alina relative wo alina level gye yakomako wallahi ng'olaba tekigguka twagala okumwongerako omuwendo njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba ku basomesa njagala omwana oyo omuggyemu ekyo ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumuleka awo waali ebbaluwa eyo eya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mbanafu aba Comprehensive Educational Institute ennamba ogiraba ku screen noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo munoonyeko ku WhatsApp mukubire ku direct calls mubeere nga muwuliziganya toganya mwana oyo tokkiriza mwana oyo kuviiramu awo.